Muka love story ketuolekera tugenda kulira sister omu ku bantu betukkiriza nti ali principled nnyo, underline the word nnyo, ali principled nnyo, abadde mu relationship emu eyokubiri naye n'agenda ng'azuula nti oba oliawo okubeera principled kuno kufuusa omutawaana gy'ali okubanga kigoba n'abalenzi byalirabye nga ddala byaliwunzisa ase tolinze nabo. Being too principled. Kirungi okubeera ne principles. Kijja kitya okubeera ne principles bwe kisukka ne kibeera eky'omutawaana okugobako abantu n'olemera ku lujja n'owasa ono nga bw'agenda nga bw'owasanga bw'agenda n'owunzika ng'owuula. Being too principled. Katandike ka story ka sister manyi nti ojja keetaaga kubanga kasufu. Waliwo ekintu ekintawaanya. Serious. It is very serious. It is the reason why I'm not having someone in my life. I'm like very principled. Watch phrasing into Anchigambe. I visualize ndaba nnyo ate mpulira nnyo ekintu wenkiwulira nkiri mu kimeditating ate nenjagala ennyo nkikole. Kati we nali nsoma mu primary nga batubuulira omanyi babuulira abasomesa biki kati we nali mu secondary balinga batuwulira naye nga already mu primary batuwulira n'ebitegeera naye nga ne wensanga kapande ku ssomero sex damages the mind. Ngate nze njagala nnyo okubeera omugezi wadde saali Allah amagezi teyagampa nalinga awo makati nga sibeera mbase ngate nga sibeera mbase mba 16 17 something like that naye ngate njagala nnyo okusinga kuba financially bazadde bange tebalina sente zimpeera ate nga kusomero lyaffe wosinga bakuwa bathary nga saagala kintu kidamejinga bulobwongo bwange nga siri mu relationship tensoma secondary nenjimalako nga siri mu relationship kale sigamba nti kinaye kale mu form 1 waliwo guy he was like cute nga umanyira abantu mwegomba naye nga ndabako obulabi ne mulekaawo mukama kyeyanyamba form 2 ne bamukyusa essomero n'ensanyuka n'ensoma ebitabo zebisaso zinakulira mundako nga like nakulira jajja wange namanyi jajja wabeerawo abaana bangi biki omufunye emmere that's portion bills nga tulya alhamdulillah nga tulya tagifunye ayizoli nga nze simanyi nti abaana babawa sente ne batwala ku ssomero kuva primary balinga bampaayo kuba singa wange yalinga mpa then secondary nga simanyi nti abaana babawa sente ne batwala ku ssomero namanyi nti ku ssomero basasula lunch naye nze mmanyi waffe tebatusasulira lunch era nali nga break time mbeera mu bitabo kusoma nga lunch time nga nsoma Bible nali mokole nnyo naye n'eddiini nga nnyigi nasoma Bible nali ngenda gimalayo Revelation yokka gye natya kuba mwalimu beasts agamba nze sirina gasoma bisodde so sasoma Revelation Bible nemusoma ngimalayo wanekwasa njala ennuma naye nga ngamba kansome Bible nsome bulungi next time wenna walaba mpadde bathare nja kukola ki nja kusasula emmere ezaffe sijja ziwala nsasula emmere naye mwana oza nayita bulungi nasoma obulungi n'ojuke nali wa 13 nkona mu best 10 kati awo nembeerayo nenjala yange ku ssomero mukama nanyamba naye ngakuba musinyafu byatawukamu fiizi yabula ne registration era okusoma tetubyogerako binkaaba kuba nali mwagala nnyo osoma naye saasoma kati HSC nali I thought of dating in HSC ate neefuuka scripture union leader omanyi scripture union bino simanyi ebyabalokole ekyaki scripture union sort of nembeera chairperson wa scripture union kati ate awo nandi mulokole nnyo nandi example ku ssomero nga nawana twakimanyi nti enjala ennuma nze nga bagamba nasiibye naye nze nawalako ttaamu yonna ng'enjala enkalakatira ku ssomero nabagamba nasiibye nsoma Bible biki nandi ACU then awo neŋŋamba oba maybe I start dating kuba kati wesifuna muntu nga mwagala this all time ndi mufuna ddi then oba na posting oba nakola ki nga na posting ekintu nga it's about love I didn't have anyone by then naye na posting ekintu kati obaani yali obbi naye nga yaliko naye chairperson nagamba nange mama omulamba chairperson omulamba oposting otya love issues banaye lukiya tukikola mulimu high school tebulina ku dating ate gwoli example neva ku relationship nengamba kasoke mmala okusoma nensoma nemmalako then after namazeeko jjukira nali mulokole bitya
ng'obulokole bugamba tulina kubeera na boyfriend no sex dating biki ate ebyo nga mbimanyi nti neera obeera mu dating teri kwegatta full stop. Then kati after my form 6 ntandika okukola nafunayo bambi omuvubuka nali mwagala nga naye anjagala naye ate nga bwongo bwange nkimanyi amwembona again naye mulokole teri kwegatta before marriage naye bambi yali talina ssente ate n'ekirala ekyamulemesa nali mukulu okumusinga like 1 year kuba yali mu form 6 nga ziri mupaka ya form 6 namusinga omwaka gumu nengamba nze sirina gye ntwala mwana muto ne maama wange alina step daddy bayingira okuba maama asinga ta step daddy emyezi omusajja akeera ku makya n'amulangira nti olina mukulu okunsinga mukazi gwe biki sirina gye ntwala mwana muto bwentyo nembeera naye nga tubeerawo naye nga omutima gugamba nno sirina gye nkulaza so nembeera ne mu relationship biki we didn't have anything with him ate nga bambi yabeerawo kuba nagendako newuwe neneekwasa nemugamba nze sigenda kubeera naawe ng'opangisa ne mukwano gwo na ssente opangise wekkanku kimanyi tubeere naawe nagamba anti nkyasoma biki namugamba no please sirina gye nkulaza ne mama wange takumanyi oli mulokole oli musajja mulokole tokimanyi nti neera olina okubeera nga ebyewaka bakumanyi okubeera n'omuntu neneekwasa so tewali kyabeerawo twabeera naye emyezi mingi kuba yalemerako bangi myezi nga 8 then netushita katono nnyo omwagala tukyagenda mu maaso naye nga bwe nkutegeezaako ku bannaffe aba Dembelyo Airport Pickup ova bweru okomawo Kyaddondo tewandyagadde kutuukira mu famire y'obutereevu 1 tujja kukola ogw'okunona ku kisaawe Dembelyo Airport Pickup tujja kunona ku kisaawe tujja kutegekeraawo okusula obeere safe mu kifo nga ddala kyekyo ekikuleetera okuwummula oluvannyuma lw'olugendo oluwanvu oluvannyuma lw'okuleppoka here and there n'ogamba njagala mpumuleko then male zisinkane projects n'ebindeese e Uganda mu butongole Dembelyo Airport Pickup ejja kubanga ebimala. Madam Nankya Beatrice ayongera okutegeeza ku bufo buno obusufu bwenzikiriza nti obwetaaga. Atlanta baffe balungi ennyumba yiyo mpya gwagisookamu eri ku bugazi bwa 50 by 100 erina master bedroom eri self contained erina n'ebisenge birala 2 byebisobola okukola ng'ebyabaana oba ekimu ne kiba ky'abaana ekyabagenyi toyi ziri 2 ez'omunda mulimu effumbiro dining ne sitting yes buloba so inbox me oba munkubireko mwenna ajagala nyumba nnungi nnyo mpya tegwagisookamu tubuuza video y'ebujuuko mulowooza mulaba estate y'ebujuuko ettaka likyali ddene naye bali kutwala plot speed olwayo tugenda kufuna plot ndowooza neighborhood ogiraba vyo giraba olaba amayumba agali wano olaba enkulaakulana eri wano kumpi nnyo nekkubo toweza kilomita 2 eri kilomita 1 n'ekitundu okutuuka ku estate. Kale nga bw'obiwulidde ebintu bisatu 1 ntandise nkulaga ennyumba etundibwa ngeri 5 ku 10 nyumba ya bisenge 2 diiro ne dining erimu ekinaabiro munda etudde ku 5 ku 10 nga ya chapa. Mpozi n'akasembayo tugende mu story nate njagala kujjukiza ku ka estate cafe akali awekiwawu waliwo omukisa ogwa plot eya 5 ku 10 ng'eriko echapa ng'ogifuna ku $6,000,000 ekiwawu ku lw'Emityana. Ono agitunda eve mu diiro n'olwekikolagana ne Madam Nankya Beatrice ekintu kigguke akapoloti obeere nga okewangulira $6,000,000 5 ku 10 ng'ate eriko echapa. Tweyongerayo ne love story ya sister. Nefune nenzira ku kyalo ekirala navayo gye nasooka okukolera byali bindi bosi wange yantwalako ne ssente zange kuba nali nakola $20,000 naye nga 10 alimpa mu mwezi kulikozesa transport msimanyi kulya 10 nga alyampa omwezi guweddeko ne kati omwezi gwaggwaako nampa $5,000 namugamba anti zesize ntolina kumpa $5,000 nga mpolera 10 nga ate omwezi gumazeko olunaku nkola zitereke ziwere ojja zimpa nga ziri wamu mu mwezi kale nga mmazeeko ebbanga eriwerako myezi ng'ebiri oba myezi nga 10 oba something like that. Nazitereka naye teyazimpa paka kati omukazi oyo yanziba tukanye nakolayo ebbanga ddene gyalinga emyezi 4 gye $4,000 ati nga musaba nga bwe navaayo ewuwe
namusabangako nga mugamba bannange ssente zange nakuwa emitwalo ebiri nakuwaayo ogumu nagamba nveko mukazi mwesonyiwa nazitwala kati then ku area gye nadda empya nali nkola ku pool table ya muganda wange mama wange yatuzaala abaana 2 brother wange nange mutaata wange then nagenda nafuna taata omulala nazaala abaana be abalala ne taata wange nafuna bakazi babalala nazaala abaana abalala then kati brother wange gwe nina mu bulamu nali nkola ku pool table ya brother wange mbadde nkulaga lwaki sadetinga nga nkyasoma kyembadde njagala okulaga then kati kintu kyentwalanga principles kirabika kajanja kyekyo ekintabudde kuba kalabika kajanja kubanze Mr. Sozi kati mama wange yangamba mwana wange todatinga ng'omusajja omufumbo toyagala ng'omusajja omufumbo nkubuulidde ngamba kale maama kati okwewala ekyo obutayagala musajja mufumbo kutubanga omusajja omufumbo omusajja alina girlfriend ze kati abo nagamba omusajja omufumbo n'omusajja alina girlfriend obanga olina girlfriend kitegeeza ati anytime mbeera mugenda kola ki kwewasa kati okukyewala ekyo omuntu yenna wankwana mubuuza mukazi we abadde ki oba girlfriend we abadde ki kubanze nkimanyi omuntu aweza emyaka 18 aba alina girlfriend omuntu aweza emyaka 2 aba alina omukazi nga balina kuzaala abaana 25 saa 25 kati nze bw'oba wakankwana bw'oti kobe ng'olabika bulungi otya kobeere nga mbadde nkwagala kobe ng'ofaanana otya sikugaana naye nkubuuza girlfriend oba mukazi wo abadde ki noŋŋamba musimanyi oba yayenze oba ki ne munkubuuza ekirala ki ekyamuleetedde okuyenda kubanza ekimanyi nti eri mukazi asobola keera ku makya nayenda buyenzi anti amanyi abasajja bagamba ate mbadde muwa buli kimu naye nayenda nemugawate omubuuza waliwo ensonga lwaki yayenze sooka onoonyereza ensonga kuba waba yayenze kitegeeza nange nja tutuuka nga tokyamala nfuna omulala then nenkubuuzabuuza bwentyo kale nina ebintu byenkubuuza naye nga bikwataganako oyo mukazi wo then kati n'ekirala kyemmanyi nakyo kyentwalanga principle naye nga si principle kirabika nze eddiini nali mulokole era infact nakasiraamu kanesiraamu sinzidde Saudi bazaala ndi musiraamu naye nalokoka kuba nga eddiini ya maama wange nate nga n'eddiini gye banzaliramu sigimanyi nnyo kati nazze eno nenjiga nengisoma nnyo nengitegeera kati ndi musiraamu kati nga obulokole bwe nalimu era ne kati n'obusiraamu bwe ndimu waliwo ekintu kale oba simanyi oba kiba kiremesa kubanza ate nkigoberera nnyo sikkirizibwa kwegatta na muntu nga si bba wange sikkirizibwa ddde gwe okulaba obwereere bwange. Nze Masi owa Masi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitoowa. Mwebale twesiga, mwebale tuwalira. Ku Masi's Quality Beddings tutunda eby'omu kisenge ebyenjawulo ng'amasuuka, ironing boards, tutunda curtains, tutunda bed covers, tutunda door mats, tutunda amatawelo, tutunda pillows, tutunda wardrobes ez'omu kisenge, night wears, air furnitures, ebitebe by'omukka, emifaliso egy'omukka, carpets tuziina, byonna eby'omu kisenge ffe abadiiringa nabyo. Masi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitoowa opposite stage y'ekyebando makati ga Cheap Hardware ne Shell Petrol Station. Enamba y'essimu eri ne ku WhatsApp eri 0708 kati bino abawala bye bagamba musimanyi tuli mu courtship naye omusajja simanyi kale nga obimanyi bw'omusajja ali mu kuŋŋamba muweeko simanyi biki then nemumaliriza nga mwebase bwenna nze ekyo sikikola simanyi lwaki kubanga eddiini kuba nze simanyi kuva butoni n'eddiini nnyingi wenjibeeramu nnyo mba njagala nkigoberere ate ekintu ky'obwana obuto kyannemeramu ekintu abaana abato kyebalowooza musimanyi njagala genda mu ggulu enkola ebibisi bijagenda mu ggulu kati nze kyemmanyi okwebakala omusajja nga singaawo teri ggulu kyekyo nakigobererako kyantambulirako paka kati kikyandiko simanyi lwaki kati wenkubuuza ebyo noŋŋamba musimanyi girlfriend wange yakoze bwati nekugamba kati temwenyigidde just muli mu lusirika sooka olindeko kiweemu obudde girlfriend owo atadde okomewo kati ekyo kyenkola ne bano basooka olida ŋŋamba nti abadde alina boyfriend oba girlfriend
kati omuntu w'emyaka 25 okudda waggulu nkubuuza mukazi we abadde ki nongamba mukazi wange yanoba namubuuza ki ekyamunobya omukazi nga kiziboleka amaka ge ki ekyamunobya feni nga naawe ongamba ebibyo kati ate gwe wenkukkiriza simanyi kuba ate gwe omufumbo nze obwongo bwange manyi nti omuntu abeera nga badde mufumbe w'omuntu nga balina n'omwana tebasobola kwekyawa ekyo kyemmanyize mu bwongo bwange tebasobola kwekyawa baba bakyeyagala era kati gwe omufumbo mba sirina gye nkulaza okundako ne girlfriend boyfriend benyigira ne beeta ate nze sirinda gondage red flag zo no nze mmanyi ekintu ekiraga nti ono omuntu ali kino naali kino ndabika nina kajjanja kirabika si principles kati nze nsobola okulabira ku muntu nengamba onali kino kuba waliwo gaye yanimba busimanyi si mufumbo yali musajja mukulu yanimba nti si mufumbo nengenda ewuwo oba yali ampise nengendayo bwe natuuka ewuwo emanyize simanyi naye netegereza nnyo ekintu ndaba ekintu wemba ntuse wantu nsooka okunoonya ekintu kyenekengerawo nenoonya n'ekintu kyesobola okuntasa nga ngudde mu buzibu kati we natuuka kwekengera okulaba nti oba omuntu mufumbo era nasooka kugenda we noolabayo natuuka nga ndaba esigire ku mulyango ngerabikiriva fumba engamba omuntu atali mufumbo ofumba otya nengamba omusajja ayinza okufumba omusajja afumba nenyingira munda nga ndaba bw'oba weetaaga ebibajje eby'omulembe Aisha Najemba Furniture Mart ebbanda ffe ansa tukola buli kibajje ky'omanyi ng'oggyeko coffin tukola entebe ebitanda emmeeza sideboards TV stands furniture w'amafumbiro nga byonna bikolebwa mu miti egyalagibwa ku Aisha Najemba Furniture Mart ebbanda okkirizibwa n'okusasula mu kibanja mpola okumanya ebisingawo jangu ku showroom yaffe gaggadde esangibwa ebbanda opposite n'ekipande kya Nabisunsa Girls oba yogera ne Hajat Aisha ku noti 7 noti 5 nkaga mwemo 94 noti 3 Aisha Najemba Furniture Mart ebbanda abeesugwa mu nsika ya furniture nengamba omusajja ayinza okufumba omusajja afumba nenyingira munda nga ndaba omukufumba okwo waliwo obugula empepo obusale obukaroti obusale teri musajja afumbisa karoti na green pepper nesikifaako to make matters worse neraba akakebe k'obunzaali teri musajja muwuulu kubenga omanyi nnyo okufumba ofumbisa akakebe k'obunzaali ekikebe ky'omuliro kibawo n'ekyasukaali naye teri muntu nga musajja ng'alina akakebe k'obunzaali waka nga muwuulu n'ekivaako leekyo to make matters worse yabikula kateni wati nindaba obubaket tumanyi obubaket nobeeramu nominaggwamuyo then ne bateekamu peegi nga mulimu peegi kiri fine omusajja asobola obba ne peegi naye nga ate mulimu ne brush omanyi brush ekuuta jjiino oba engatto naye nga ate yo brush eraga nti egwedde teri musajja erina ludde bugwereza brush to that extent nembivaako then okumanya nti alina abaana waliwo buno obumeezi obubeerako TV oba obumanyi batera obusiigaawo kati akameeza akabeerako TV nga kalaga nti omwana tugeze omwana abeera ewaka n'akwata peni n'awandiika kati nga kuliko maaka empandiike naye ng'ebigambo biraga nti si bya muntu mukulu omwana yalinga awandiika erinnya lye naye mu mpandiika y'omwana onayiga okusoma nemugamba naye oyo n'omwana lwaki onnimba nagamba nina kawala kange gye kali kabeera wa maama nemugamba ate maama wako alazeewa kuba kiraga ava kufumba nagamba nedda nze afumbi nemugamba tonnimba teri musajja afumbisa bunzaali teri musajja abakuona budde bukwata karoti n'agifumbisa emmere nagamba kale mukwano gwange yazze n'afumbirako nemugamba kale totawaana beera bulungi omanya nga abasajja mwekazi omuntu akutegedde oli mufumbo naye era yali ayagala nafuna engeri gyemuviira kuba namugamba nze niwamwe tewali comfortable buno obuzigo bwammwe buli wano buli webutire siri comfortable nawo nemuviira nvaayo kati oyo yasooka omufumbo gwe nalaba then noli kale natuuka ekiseera nga I believe nti no one is perfect teri muntu ali perfect naye ebintu byenagaana kale neŋŋamba nti okay ekintu kizibu nnyo ye tosobola gamba nti ogenda kwana omuntu then ogenda omwanjula then mubeere mwenna si kyangu neŋŋamba kale fine njafuna omuntu wange tubeere ffena twesiganga ne tubeerewo babiri naye ekintu kyenagaana nti tesaabeera naawe ng'oli wa mukwano gwo noŋŋamba musimanyi twegattire wa mukwano gwo no pangisa mwezimbe mubeerewo naye ekitala kyenagamba nti tesaabeera nawe nga simanyi wammwe famire yonse gimanyi naye tomanyi famire yange nenkivaako ekyo
then kati waliwo negayo omulala gwe nafuna netwogera time reach nangamba mbusimanyi ayagala kundabako nengenda we nagenda simanyi yangamba mbu yantuttewuwe naye nze engeri simanyi ebyaddala netegereza nnyo ekintu nkyetegereza nnyo n'ekiwa obudde kati we natuuka ewuwe natuukanga engatto eziri ku mulyango nnene n'engatto zayambadde sayizi ndala nenkivaako nengamba maybe yagula sayizi nnene biki netuyingira mu nnyumba nenjetegereza mbiga ennyumba yali nnungi bulungi ngeri decorated sigamba nti kumuzaala wanaye nengamba tosobola kuba na nnyumba ngeri organized with good enough temwalimu kintu kyonna kiraga nti simanyi mulimu omukazi biki naye nagenda okulaba engoye ze eziri engoye ze manyi bafune emisumaali ne bateekako engoye over something like that nga ndaba empale eziri wali tezikwatagana na fashion gyatera kwambala kuba nali mumanyi nekirala nga empale west nnene nga nnene nnyo novudde ne west nga n'empale yo yennyini nga nnene kati nengamba tekirina buzibu nemugamba naye lwaki ondeese wa mukwano gwo nagamba si wa mukwano wange biki nemugamba wano wa mukwano gwo ndabawo obuvuka yalina amagezi nagamba mbubambi nnyamba nfa omanyi bye boogera nga simanyi baagala ki nali mugumu nga muntu owa virgin aba mugumu talina na feeling weziva nali mugumu nagamba mbubambi nnyamba nagwo wansi nakaaba nasambagala nemugamba gwe nno olabika oli mulalo ngenda kati waka tambula okufuluma nankwata nemugamba mukama mulungi gino mizigo ate neibawo mulabi ayitawo nja okkuba enduulu geza okola ekintu kyonna ekyobusubi gamba sina kyengenda kukola nangwa wansi nakaaba amaziga nemtuula wansi nemusekerera nemala nesituka nentambula nenfuluma kati ye ekyamunemesa kale twali tweyagala naye at your friend's place ebyo sibikola simanyi oba nali respectinga nnyo ekigambo being virgin nkiwa nnyo respect kuba nze mutima gwange nali manyi oba virgin wenobeera n'omusajjawo n'ekirala kye nali ndowooza musimanyi bakuba embaga ne baleeta embuzi kubanga badde n'embuzi baleeta embuzi ati oyo yebwantu bwe yannemba naye nga nemmuta onimba otya mbuwo nga ti wa mukwano gwo nga nekukakasa nkakasiza nti wa mukwano gwo nemmuta nemwesonywa navaayo bwentyo then kati waliwo omuvubuka ku kyalo okwo nga bwomanya abavubuka abayaayi ng'anywa enjaga akola biki then naye nankwana nengamba no one is perfect kati ono ye nja mweterereza abeere boyfriend wange nali mwagala nnyo nga buli omu mu family yange ngamba musimanyi sina mbeera naye nga nze mufa nga wona agamba nti mwagala naye anjagala nja mutereeza tubeere fayiri netubeerawo nga tweyagala then naye ekyatwawula ki kuba naye yali abeera wa muzadde we then nga namugamba musimanyi ojewo tolina kumiitinga ngaowunya ebyo simanyi ebintu ebyo byonna ekintu kyonna kyokozesa tolina kujja ngaokiwunya ng'afaayo ng'agaya bupike najja nga tabiwonya naye ekyatwawula yali naye yayagala kubeera nange wa mukwano gwe neŋŋaana nga yanvuma nakubira mukwano gwange nayitwananga best friend wange namugamba ebigambo nti omukwano gwo simanyi akola kino yenna biki bannange yamuvuma ebigambo bingi kubeera yali muyaayi naye namulemerako neŋŋamba nagamba nja mutereeza naye nja mutereeza kannemereko naye namala nempowa nga tatereera nemuvaako then kati nefuna plan ezijja Saudi nefuna plan ezijja okukola then kati wenafuna plan ezijja okukola neŋŋamba bannange nina emyaka 23 nkyali virgin kati ate ngenda kukola abantu beyo baŋŋamba bakwata abantu ntuuke eyo omuntu ankwata omuntu simwagala agijjeko nga like rape through rape agenda kunnumya bigenda kunnuma nze nali respectinga virginity ndiwo ekitiibwa kati nga mmanyi nti nimujjijjako mu ngeri ensikakamu wemmana nsikakane neebakyo nga bwenagambye omusibya ku papa then tumale tudduke ewaka neŋŋamba saa kujja ne virginity eno muki kukyeyo
then ne waliwo guy oli gwe nabagamba yali omufumbo ne mugamba ne bwe tewali comfortable yamala nangamba bunavuddeyo naye sirina mukazi omukazi yandekawo n'omwana wange ali wa maama biki kale namatiza nga nange nina era kyekola kyenjagala is okujja ogenda ebweru nga siiva gye neŋŋenda naye nga nalisa amugamba nalisimya like yali takimanyi kuba nkale nga wona mugamba nti oli virgin omuntu nansaaga nanseka nagamba tekisoboka biki kati otito wetwali ng'omala okimugamba ate naawe nonseka ng'olaba kiri okwadi kuba nolina emyaka 23 nga tekisoboka then kati ana ebyannuma oba yali alowooza gwaliko promax simanyi byannuma naye nakaaba mumaze nalisanga nakuwogana nga like oba okitegeera bwe yamala nengwa wansi nenkaaba nangamba simanyi okaaba tears of joy oba biki nangamba nemugamba gwe nyasamira bali tokimanyi nti ndi virgin ndaba n'omusayi nagamba bannange nemuvaako then kati awo passport yange yali yakomawo national ID yange benanga birina ne visa then ne bampita ku training gwe twagenda ku training ne batugamba temwegattana muntu yenna biki mujafu n'embuto nengamba kya mbuto temutumye omwisitulidde ku ngeri gy'ebyannuma nzireyo siddangayo then kati we natuuka eno njukira era nga yinali kale yaniga musimanyi ezisimusibudde n'ensonga gye nali mwagaliza yali ewedde then kantu katono nnyo katwawula ne tweta like kuba yankubira video call mubiseera bwe nali nasimya mukama wange nali sinagula simu naye nangamba nsirika ekifaananyi ne mugamba nti nayisaako kuba kifaananyi musimu yatali yange ate nga ya mukama wange ekikusindikira naavuma mpa yali ayagala kukola kisimanyi nangamba kale oba tuyagala kukuba kifaananyi kunsesa kyatoddamu kuba ku simu yange nambulokinga nange nengamba gizi wenagula esimu yange nemukubira awo nemusindika ebifaananyi then nankubira video call nali munzikiza nemugamba sindagateekako ttaala nagamba okasitanzijako essimu eno toddamu kunkubira toddamu kwogera nange nemugamba gizi nange omanyi sijja kutawaanya then nagijjako kuba nategagala oteekako video yandabe netweta kati kyesimanyi kirabika nina okufuna omusajja eri emabega naye big okuba n'akajanja kange nekize sifuna muntu gwembeererawo nga tweyagala bimanyi nokuŋŋambe kirabika principles zange zenasetinga ziri simanyi beetawe simanyi kintawaanya sooka onnyamba oŋŋambe kuba kati nina okuba nga kuba abaana bato bensinga obukulu emyaka gino babeera n'abantu baabwe nga babaŋŋagadde nabo kuba I have my little sister musinga omwaka gumu oba babeera cousin naye alina omusajja bamaze emyaka ena nsiŋŋamba lwaki zisiina kitegeeza naye nakufuna leeta naye nensetinga principles eziri high ate kati omusajja omuntu alina okubeera with me bwe nagamba babeera bafumbo kati simanyi suuka onnyamba oŋŋambe kuba kintawaanya kimbazale nga wenkigamba mama ngamba linda obudde bukyali biki ye mama takimanyi nti nkula sigamba nti I'm panicking me naye kirabika there is something wrong. I made me setting my principles kyopolaba kimbazale kati njagala nfune engeri gyenkitereeza to make everything fine suuka oŋŋambe njagala okutandika ne kino mulabye sister waffe ng'agezezzaako okutambulira ku principles ze but in one way or the other n'ayokya mbuuza nti n'ayokya atya waliwo abantu agamba nti ennono zange values zange bwe mbanga onaakolagana n'omuntu enkola n'obukwakkulizo bye bino n'ateekawo amateeka ge ne wabaawo engeri gy'ayinza okumenya amateeka ge yateekawo ng'agezezzaako okukuuma agalinga gano aga mukama waffe amateeka 10 nti bw'okuuma 9 erimu ne likulema gonna oba ogamenye kyova olaba yatulekera etteeka ekkulu nga kwe kwagala nti okwagala okwo bwe tukutegeera yagala muliraanwa awo nga bwe weeyagala wekka ogenda okwekanganga mu kwagala kwatondawo mu kwagala muliraanwa awo mu kweyagala ozuula ng'ebyo byebimu ku bikusobozesa okutambula nga ate bwe yandyagadde ne weekanga nga amateeka tegakufuga naye ng'owulya ogakumana kwagala kubanga toyagala kukosa gw'oyagala kyokka ekyo nga kikumala okukuluŋŋamya kubanga okwagala wano we baaliiridde embuzi ye wannumye
waliwo embuzi gyogandi bannaye. Aha, nabagamba nti singa tubakuŋŋaanye wano ne ŋŋamba nti buli muwala bw'obanga olina obuvumu obumala tukwaniriza mu bitiibwa enda otuleetera omulenzi wo eyakuggyako embuzi, tugenda kukuŋŋaanira mu kisaawe ekya Haamu e Nakivubo ne tuzuula nti oba oliawo mutono katukole Namboole mutono oba tukole Lwera. Teriiko ate yagitwala yatwala n'omuguwaguwa. Kwegamba eri yonna yonna wagezaako okubeera omwegendereza. You don't compromise. You don't tosaagira mu relationship etali ku mulamwa. Toyagala relationship ya kukwewunzizaako. Naye munanga ate ogenda okakana ng'akantu katono nnyo bwe kati kakumenyeseza amateeka ago. Things of sex before marriage, you know, olina obulamu bw'okkiririzaamu bw'otambulirako neraba engeri gye fear yokka fear, peer pressure. Bwe bakugamba nti omuwalabu asobola okujjako embuzi, kati mukazi watu n'ogamba nti wabula eno eyange. Omuwalabu okunkulukusanya antwaleko embuzi yange kansalewo mbe nga njiwa Dodoviiko agibwebwene. It's not funny, but like I always tell you, nti obulamu obeera olowooza nti byonna obiwulidde n'osinkana ekirala. Ate munnange omutawana oguliwo nti kitera okubeera ekitono ku ggwe nga kinene ku balala. Kyova olaba nti olumu tuminding ennyo a lot. I mean, we should mind a lot about the people but opening it up with. Ojja openinga n'abagenda okujajinga, abagenda okulalaasa, ne wano njagala kukuŋŋaanya komyewo ebirowoozo nti tuli mu kuyiga. Kiri kyabaawo tetukyakikuneenyeza, ate n'okusinza ku buwali otya n'oga ndowoozo waayo omusajja ajja kunga jambula obumuli ng'era ng'amakulu abaagatikkula dda kugamba bwakibala. I don't know how you feel about that, but of course tobyenyumirizaamu. N'ebyabaawo ate bakusiga ekifaananyi kiri ababaddeyo babadde balina ebifaananyi bye abamu basituuseyo ng'obuli awo bibi nnyo n'okusinga kye baba basooka obbagamba, ate aba ne batuuka nga bibanguyidde. Kati tosobola gamba nti bya bulimba nga waliwo abakisisinkanye. So we are not blaming you or judging you for that, but it's a lesson to learn. Osobola okwegendereza ennyo, this life eri so funny. Osobola okwegendereza ennyo akantu katono nnyo ne kajja okakana n'oyoza ate era n'oyanika mu ttaka. I don't know if you are sure that you will not conceive. I don't know if you are sure that health-wise the guy is safe, you're safe. I don't know. Naye ebyabaawo katugende ku mulamwa. Bwe nkuwulira, it is a yes and no. You've really tried okubeera ne principles zo. Bwe twogera ku principles, ze nkola omuntu z'ateekawo ebyo byakkiriza byawa ekitiibwa ebikulu mu bulamu bwe, enkola kwatambulira. Enkola eyo kwatambulira bw'ebeerawo njala bategeeza nti obulamu butambula nga bulina omulamwa. Bw'osesenkana abantu, otunuulira omuntu n'otunuulira n'omulamwa gwo n'otunuulira beliefs zo oba ebyo by'okkiriza n'osalawo oba oli akugattako oba takugattako okusinziira ku kyosazeewo bw'omulabye, obulamu ne bugenda mu maaso. Kati ekyo kye kimu ku kuba ne principles kyenzikiriza nti kiba kirungi. Kakati twagala okutunuulira kye tuyita okubeera too principled. Nakifunziza wano being too principled, tusobola okulaba nga okukidefininga nga engeri ze tuteekawo ezirabika okuba nga kumpi zeekuusa ku kyokuba kiremya. Kugamba ekintu bwe kisukka ne kigenda ku extreme kitandika okuba nga kigenderere nti kyo kino kigenda kuba nga kiremya bulemya. Oteekawo standards naye nga kumpi bw'ogenda okugattagatta nga naawe kennyininyini ziyinza okulema okukuuma. Oteekawo enkola. Wano waliwo amama Mbabazi yaleeta etteeka wano. N'ekyewuunyisa ate y'omu ku abo ab'okumwanja etteeka lye yateekawo be lyasooka okukosa ate n'alyemulugunyaako. Yateekawo enkola nga naye yennyini okukuuma enkola eyo kijja mubeera kizibu. Okakananga enkola yennyini emukutte akalippo. Kakati personal beliefs zino oba standards
bwe zituuka okuba nga ziringa ezitali flexible. Abasoma ba Bayibuli waliwo ekigambo nti amateeka ga Kimeedi na Kiperusi. Bwe boogera ku mateeka ag'Ekimeedi n'Ekiperusi era oli bwagamaama amateeka ago ga Kimeedi na Kiperusi agezaako okulaga etteeka obukwakkulizo obutamenyebwa, obutawetebwa, obutakyusibwa, obutasaagirwako mu ngeri yonna nga bwe byali bwe biriba. Abaana, abazzukulu, abannakaswatu, abannakana, nakataano, amateeka nga ga Kimeedi na Kiperusi. Kyetuvira tugamba nti okubeera two principled, tutandika okulaba nga standards zino oba beliefs ziringa ezitali na flexible, ziringa ezinyigiriza obunyigiriza nga kugamba zikukuuma bukuumi ate ne wekanga naawe kenyini nyingi ezikuumye oli ani comfortable nenga guwa kola ki guwa ziteekawo. Ebintu by'okutunuulira ennyo bwe tugamba omuntu okubeera ng'ali principled nnyo, wabeerawo ze tuyita unrealistic expectations. Mwali mulabyeko omuntu ateekawo ebyo by'ayagala naye ng'alinga fiction, nga biringa bya sci-fi, nga tulaba movie ya bintu ebitaliyo. Ngambye waliyo. Kakati nja kutandikira ku kisooka. Okubeera nti ewammwe ekika kyonna ekirimu abantu 5 eyasoma ennyo yakola P7, eyasoma ennyo bw'ojja n'ogamba nti oyagala kola PhD, basooka ne bakutunuulira nga expectations zo ziringa ezitali za ddala. Bwe tugeraageranya history yo ekyo kigenda kusoboka kitya? Tukkiririza mu miracle ne bwe tugamba unrealistic expectations, waliwo ebirabika nga biringa ebitali bya ddala, ng'ebitasoboka, ne bisoboka naye bitono, era kyenvudde nkozesa ekigambo miracle oba ekyamagero nga bulinga bufuusa, kubanga kino kirabika nga ekitasoboka. Olwo tutandika okuba nga tumenyaamenya omuntu ali principled ennyo bw'aba. Abantu bano bwe babeera principled nnyo baba n'obunafu mu kubeera flexible, baba n'obunafu mu flexible njalo kinoonya mu Luganda kimbuze, onene ekigambo kyembadde ntera okukozesa ne kimbuze, oba tebajjulukuka, tebakyuka. Bwagamba nti nze omusajja bweba abasaba amahale, bwagamba nti nze omusajja ali mpasa amahale njagala obukadde 5, n'akiteekawo n'agamba noonyereza nga sirina muwendo guli awo, mukasajja gwayinza kujja n'asasula n'agamba nti yaleese amahale era agwana okuntwala. Kati oli kyava agamba nti njagala amahale ga bukadde 5. N'osanga omuzadde ng'agamba, waliwo omuzadde yasaba omulenzi yayagala okuwasa muwala we, yamusaba ente 10 nga nzungu. Naye nga bw'otunuulira asaba ente 10 nga nzungu naye baba bazimuwadde, kubanga ate yali tazaagala bwagazi mu cash, naye baba bazimuwadde nga tasobola nazirabirira. Nkiddamu yali tasobola zirabirira. Ate kankuli ekyanneewuunyisa, ne muwala we gwe yali asabirako ente 10 nga nzungu yasooka okugaana n'agamba dadi nedda. Kugamba omuwala ng'alinga agamba nti oba dadi onsedde nnyo, kugamba okiwanise nnyo ekintu, okipise nnyo, nange kenyini gw'otwala mpulira nga omuwendo gw'ontaddeko mungi nnyo. Naye nga taata agamba nti bwe mba nga nze yakeera enkya ne nkuzaala mu nnyoko, ekyo kye ŋŋambye, n'asituka. Bwe muba mumaze okweseetinga mumpite tubeeko kye tutuukako. Mukimanyi nti abo gye bali. Ne mu relationship mulimu abawala abanga tebali flexible. Toyina bw'omuweta. Okubeera flexible kwe kutunuulira embeera. Oli n'agamba nti abange nze mundaba wano, sitambulira ku boda, sitambulira mu taxi, ng'alina emmotoka nga talina, ng'akozesa ki? Ng'akozesa Uber.
atuuka okubala olugendo okuva e Kampala kugenda e Masaka singa aba akozeseza Uber. Ne bw'aba nga abadde avuze mafuta gage ng'alina mmotoka ng'abadde ajja kunywawo emitwalo 15 oba 20, naye nga emmotoka tagirina. Kakati Uber agenza okubalamu nga Uber agenda mu charging emitwalo 3 okumutwala e Masaka. Ate nno ng'oliya mwezi sigenda na kukulinda nengenda ku charging emitwalo 3 okutwala. Olw'okuba omuntu ono tajjulukuka, omuntu ono tali flexible, n'asalawo nti kino kyenjagala era kiteekwa okukolebwa. Omutawaana oguli mu bano n'ebiba bigenda okukostinga abalala asalawo bibakostinge, naye ye tajjulukuka. Be bawala b'osanga ng'abalenzi bagudde ku mabanja, nja banyumiza omulenzi omu gwendaba ng'ali ku kalebwerebe kw'okuggwamu naye ng'amumalamu muwala. Omuwala alina standards z'agamba nti nze ze zino, I don't compromise. Wano siri flexible ku kino, byonna byogere byonna bikole, naye kino kiteekwa okukolebwa nga bwe njagala. Abantu abo mutuuka okuteekateeka emikolo ng'omwana ne mukwano gwange okusinziira ku bajeti yange ng'agamba nedda nze togenda kunswaza, ewaka nze mukulu. Gundi agenda okutunya ng'alina abatoobe 3 bonna baafumbirwa baakola embaga, ng'awulira kyayagala omukolo ogugwe guteekwa okusinga bali, naye ng'ekyo kiri mu bajeti yiye nedda nga kiri mu bajeti ya musajja. Tali flexible. I am not just siri wano kwogera bwogezi nti sister kino kyoli mu njagala okuyamba gwe n'okuyamba abantu abalala. Abantu bano mu kubeera principled ennyo bawunzika nga balina attitude, balina ekibeera eky'okujajinga katukirekereyo mu luzungu, balina ekibeera ky'okujajinga. Basalira nnyo abalala omusango kwegera tokubuze nga bwolina balwawo oku appreciating, balwawo okusima oli ne bwafuba olw'okuba alina standards ya settinga ezitakyuka ezitamenyeka. Bw'oba tokonye ku 10 oba tokoze, kati baba ne attitude ekyo eky'okujajinga n'akukeneka ayinza obutakugamba direct nolaba nga kubye ekibeera ekiraga nti oli wa kibogwe. Ndi mu kubalaga okubeera too principled, ebintu bye tutunuulira ebigamba nti omuntu ono ali principled nnyo. Omutawaana abamu nno babeera principled nnyo naye nga tebamanyi na kumanya, ye nga bw'alaba alinga agamba nti tali principled. But I'm just being real. Ekyo si kyagala. This is what I want. Is that bad? Tolaba nti expectations zo tozirowalingako always zibeera waggulu. Nti really? Paka lwe mukimutunuuliza n'atandika okugenda ng'akitegeera mpola mpola. Tugambye nti abantu bano baba ne attitude ekyokubeera nga bajajinga, ate omutawaana omulala ogubira mu bo ayinza n'obutakugamba. Ogenda okwekanga nga bali close n'okuba ne communication issues, ng'ali mu communicating obulungi nti omanyi kino ndowooza nalowooza nti twabeera tuyinza kikola bwe tuti wano wakikoze naye kyabuzeemuko bwe kiti nedda anyiga bunyizi kulirya eppeesa lye twogeddeko. Ki attitude ekyokubeera judgmental. Kakati njagala okulaga engeri gye tuyinza okuyambayambako. Engeri nyinza okwogera nnyingi, mulimu ndoza ngenda kwogerako 2. Njagala okwogera ku kino okusooka okwetunuulira ggwe nga ggwe. Abaana abamu bagamba nti omanyi, ogamba nti nno oyagala omusajja omugagga, ogezaako okusiga ekifaananyi nti bye walema okufuna mu luggya lwa kitaawo byonna ogenda kubisanga wa musajja. Tolowooza nti ebyakulemewa mmwe biyinza n'okubanga eno byabalema, oba oliawo nga basenvulamuuko katono mu kufuba okungi nga nammwe bwe mwafubanga nga temuva mu kifo. Bano bwe baafuba bwe kuba kudduka ku kilometers ezaali zirina okuddukibwa nga ziri 10 baddukako 3 mwe mwalemera ku emu oba ku 0. Waliwo abantu abamu abatasooka kukoona ku mitwe gyabwe nga bo gizitowa gitya ne baagala egyabalala okubeera nga gituukiridde. Naye engeri esooka kwe kwetunuuliranga ggwe.
n'oyambala engatto ez'obuntu n'ebyo byenjagala byo binaasoboka sitaddeewo kiremya tebandabe ngaali greedy tebandabe nga goldiga nti nze omusajja bw'aba tampa ssente aba tanjagala nga twebuuza nti katakuwa ssente ng'azirina oba ng'azirina ayina azikuwa buli lunaku oba kakati okufuba kwe kulina kubanga kuli wano bwete eno epasmark kwetulabira omusajja agezaako osooka kwetunuulira mukwetunuulira kunoga okay osanga omwana ow'obuwala ng'ewaabwe bonna baavu naye ng'ayagala musajja mugagga nga teyasoma naye nga se bagamba nti akageri ke saasoma katate njagala kufumbirwa yasomera ddala osoose ne weekebera nga ggwe bwe ŋŋamba self reflection okwetunuulira nga gwe nekitandikira ku ggwe kikuleetera okukakkanamuuko n'otabeeraawo ng'oli wa kukompromisinga nnyo oli awo bakukyusa bukyusa bwe bagamba ni kati ku kkono ng'odda ku kkono naye ng'osobola okwadijasitingamuuko kijja kitandikidde ku ggwe oexamininga principles zo bino bye nateekawo byo byava ku ki ogenda okwekanganga ebimu tulina engeri gye tulaba abantu nga tuba tunuulira okusinziira ku gye twazaalibwa ng'olumu oleeseewo engeri ya kiremya naye ng'eva ku history wo saafuna kino kati nno kifuna eno katugamba ne bwe weekebedde gweolaba ekyo kyabwenkanya kyabwenkanya tobadde ng'ali alabise ng'eyerowoozezzaako ennyo isn't that being selfish tosobola kituukako nga tosoose kwefumiintiriza kyetuvudde tugamba nti nga onootunuulira ku ngeri gy'oyinza okwaŋŋangamu kino kye tuyise ekyokubeera two principled osooka kwekebera gwe kennyini abamu baba beerowoozezzaako abamu okwerowoozaako kuno bw'okunoonyeza nga wayonoonebwa baakwonoona baakumanyiiza baakujinya n'ogamba nti omuntu omulala kati agenda kugwa mu mbiizo ng'olowoozezaako luddalo lwokka emboozi ze nnyinza obbanyumiza ku kintu ekyo kyokka nnene ne gwe mmanyi eyasembyeyo yalimbye famire ye n'abamatiza n'agaaka agenda anoonye ku ssente eziwera n'agirinnya ennyonyi paka mu Amerika ge navunyeewo galaga nti yabadde engeri ya lukujjukujju kudduka ku mukazi mukama bw'anampa ekisanja banyumiza balina abaana bakulu n'omwana omu yagenze ku yunivasite naye taata yabadduseeko bo tebanaba kumanya nti omusajja yabadduseeko naye bw'onoonyereza singa nkumunyubiza akawonvu n'obugga mu nsonga ezo omukyalo ono alinamu kino naye awo tujja kutuukawo olwaleero si wendi tugambye self reflection njagala kulonda ekiringa ekyokubiri ndoza kye nnyinza okukomako ebiranja bigattira mu kimu kakati bwe tuteekamu engeri y'okulumirirwa n'okugezaako okutegeera abantu abalala kigattagatta ebirala biri awamu n'oyiga okukompromisinga olwaleero olumu oyinza kutunuulira butunuulizi bannyoko oli mwana wa buwala n'otunuulira abaganda b'abalenzi singa babateekako embeera ey'okuba nti oba baagala oba tebaagala balina okuggusa abcd ebintu 10 byonna balina okubikola okubanga bawasa n'embeera ezo nga ziteekeddwawo sayidi ey'abali ababawa omukazi famire y'emu ng'egenda eteekawo obukwakkulizo mbanyumirizaako kwoli yasaba ente 10 ate zonna nga nzungu naye nga talinayo yadde embuzi ey'amaleeto oyagamba nti yava azaala omwana ow'obuwala yeenunula enkutidde munnange famire emu ng'egenda eteekawo embeera mu kufumbiza omwana waabwe bannange ngo naye kyayamba omusajja yali amufunye yamwagala nnyo kale Katonda n'amuyamba nti yalinamu ne ku ssente yalina ebikoosi munnange ng'agenda awasa omuwala n'ebyo bamugambye ng'abikola kakati abazadde abatamuzaala ddala naye abaamukuza ono
omuwala gy'avudde famire y'emu balina engeri gye baasisinkana obulipo bwe baatega ku luno nga babuteze bo ne munnange oli yali agala kubawa kyakuyiga ate mu ngeri ey'obunnabbi mu ngeri enkusike ennyo ekyasinga okwewuunyisa mu bigambo ebyawulirwa taata ow'omulenzi yakola statement yali ey'olujeregereru ng'alinga alaga nti bano kiki ekyo kye batunda balabye nga kiri wathi n'ekyo kye baagala okubawaamu ne bamuddiza omuliro era oluvannyuma kwe kutegeera nti abantu bano balina akakwate n'oli kubanga ekigambo ekyavaayo baali bamujjukiza yaweebuuka nno yaswala kati ebimu oya n'osanga omuwala ng'ateekawo ekibeera naye ng'ate alina bannyina abo b'osanga ng'enkya babeera babalamu sibo nga agiregeredde kiki ekyo kye tutwala anti yagiddeko nga mwannyina w'omusajja kiki ekyo kye batwala tugende abawala gye bali kyovalaba nali nkugamba otwala omuwala gundi kakati aba bano bali mutuzzaamu naye nga yeerabidde ye kennyini engeri gy'ayisaamu bba ne principles zaateekawo nga z'amaanyi ku bba oba ku mulenzi we bw'omala okugezaako okubeera ategeera n'okusaasira n'okulumirirwa abalala kikuleetera okukkakana n'okukkiriza nti booli nabo si bamalayika bw'aba si malayika tumusuubira okuba nga tatuukiridde kubanga nkakasa bwe tutandika okuteekawo standards eziri ku extreme n'oli n'ateekawo standard eziri ku extreme nkukakasa buli omu agenda kunzika nga asazeewo okuwangaala yekka ogezaako okuntegeera kye ŋŋamba bw'omala okutegeera munno n'okumusaasira tekitegeeza nti ogenda kukompromisinga ogenda kuva ku nnonozo ekisusse nedda naye tutandika okunoonyaayo ebiri mmejja oli kyava agamba nti nze omusajja anampasa ateekwa okutuukiriza ebintu bino 10 nga tumubuuza nti teeka byonna 10 alina okuba nga abiyita bwe biba bigezo ategeera alinamu kano atali ku too much bwe kituuka ku principles ze atandika okugamba nti bino biri 10 bino ebisatu biri compulsory oba ayagala oba tayagala yenna ali mpasa bino ebisatu ateekwa okuba ng'abikola kati biri bisatu wasigadde 7 ku 7 guno bino ebina singa mu makinga ng'ali between 40 and 60 bino ebina ayita nja kusigala nga mutwala bwe tugatta ku biri ebisatu ebikulu kakati wagenda kuba wasigaddewo bisatu bino ebisatu bw'aba abirina kirungi bw'aba tabirina ng'alina wali tetufa nina engeri gye ntandise okuddamu ekibuuzo ky'ompolampola ndi omu ku bakuwagira okubeera ne principles zo nga challenge gye nkuwa yakuddamu kola evaluation principles zino eziri ku extreme wabaawo obukwakkulizo obungi ndowooza principles bwalibadde obukwakkulizo bwe busukka okubeera obungi waliwo abantu b'oyinza okugoba nja kuwa ekyokulabirako eriyo abantu abaleeta ebintu ku katale ng'akkiriza nti ekintu kye kirungi ate nga kirungi n'agenda akiwa omuwendo oguduumuusa ennyo ate nno ekyomutawaana kizibu okuba nga obeera n'ekintu omwaka mulamba nga gwo kirina wekanga eyo product gwe okka gwo girina abalala bajja kuzuula obunafu bwo bagende bagicupule bagende baginoonye oba bagyekolere ate nga nnungi n'okusinga eyo bagiteeke ku ssente entono ndi omu kubaagala ennyo lenses eza camera lenses nkwesa nnyo ebintu bya Sony mbyagala nnyo nga bwe njagala ebintu bya Apple naye ku bye ŋŋenze nzuula Sony egaana ekola ebintu nga birungi kati abalala abagivuganya mu butale ebawa omwaganya okukola ebintu ebiringa ebyabwe ze tuyita third party products or third party something I don't know kati bwe bakkiriza ne bajja bakola ekintu kumpi nga
kyagala okubeerera ddala nga tosobola kukyawula okujjako nga weeronda nnyo. Bwe bakikola ne bakiteeka ku muwendo kumpi oguli ku half eyakiri. Nina lenzi gye njagala era banemba ndi awo nga waliwo agimpadde nga kirabo ky'amazaalibwa naye bbeeyi eri mu miliyoni nga 4.5. Kakati kye njagala okugirayo ngereza ku kirabo ekya products zino, waliwo ekintu kyoleeta ku katale kati ne kibeerawo ebbanga. Ekintu bwe kibeerawo ebbanga bakya-out competinga, baleeta products ezikifaanana ate nga zikisinga n'omutindo. Kati ate kikyo kiyiseeko emyaka 3. Ennaku zino mukimanyi nti ekintu osobola okuba n'olugoye olulungi kasa lubeera mu stock myezi 6 mwaka, tugenda okuwunzika ng'olwo olugoye lusiiwuka luyiseeko nga bwe tujja okulugula tweronda twagala kya 225 okyatudde n'ekya 223 olwobeera oli kuki. Waliwo n'abalenzi abajja ne bagenda batukubako akatabo. Oyo omuwala tojja mumusobola buli muntu gange ate gundi agambye kakati ndoza yamuyitamu n'alaba nga talina. Ogenda okukakana nga gwojjukiza abantu nti bannange siri muzibu nnyo, bannange nnumikako, bannange nsoboka, bannange temuntya. Ne weeteekako omuwendo ogutiisa abantu abalala ne bakumanyira nti gwoseera. Kyenjogedde siri ku mubiri gwo kuguwa bbeeyi nti oli waathi kalina, oli waathi nnyonyi, oli waathi ki. Siri ku mubiri bubiri. Naye waliwo okuduumula omuwendo kwe kubanga principles zo zisusse abantu ne bakulabanga atasoboka ne bakitambuza. Kati ng'olina okuddamu okole drive oba okole promotion obulanga ate osasule bungi obumenya kiri ekyasooka. Njagala kumaliriza sister nga nkugamba nti ate mu bempulira abali principled ennyo si ggwe, naye waliwo kye tuyita okweronda. Waliwo abantu ne batuuka okuba ba deep thinker. Oyogera kino n'akigaziya n'akikuliriza, oyogera kino n'ayagala akusooke n'akikubyamu emyaka nga 6 mu maaso n'areactinga nga tareactinga kati ng'areactinga ng'ekibaddewo mu myaka 6 mu maaso. Kakati okwo kujja ne kubeera okweronda ennyo. Sandiwagidde mwana wa buwala oba mwana wa bulenzi kweronda nnyo. Eriyo abasajja abeeronda ennyo, bwe bawasa ne basussa okweronda abakazi ne babaddukako. Naga gundi yeeronda nnyo. Obuyonjo bulungi naye gundi alina oluyonjoyonjo kiba kyava ku kirungi ne kibeera too much. Gundi yafuuka muganiriza. Okukekkereza bwe kusukka okuba mu kukekkereza ne kuleeta obuganiriza, gundi muganiriza, gundi mukopi, gundi n'abeera mukopi ne kuye kennyini. Waliyo abantu abakekkereza nga bo bennyini batuuka mu kwerumya. Abasajja abo n'abakazi gye bali naye mbalabula nti abagenda okwegazanyiza mu bintu byammwe nga tebagenda kubitreatinga oba kubiyisa nga bwe mwabiyisa be baana bagenda kusaasanya biri nga balaba bye byabatta temwabirya, kale bo bakozesa omukisa ogw'okubirya. N'ogamba nti wali ofaaki. Kweronda nnyo, muganiriza nnyo. Banekuni muganiriza. Mugenda awantu nga mugenda kusulayo ne mwaka tusasulayo naye ye n'awulira nga teeka alina kusula mu ka guest house ka mutwalo gumu mu 1200 ate ayagala bamuwereko ekyenkya. Nga tugende wali awo 10 obulamu bubwo ogwogenda okwebaka ate sente zizo ng'akonye n'abamuganiriza nnyo. Agendewo omulenzi n'asukka okweronda. Naye waliwo ate omulenzi gwe tutunuulira emyaka. Nani kati omulenzi gw'oli mu kweronderako, omulenzi ali mu myaka 25. Omusuubira okuba nga yazimba, ng'alina emmotoka, ng'asasula insurance, naye ng'ate omulimu gw'alina naawe ogulaba. Gwe nti weeronze nnyo. Tanso kitegeera. Gundi muyonjo, gundi alina oluyonjoyonjo. Buba buyonjo naye nga bususse. Gundi akekkereza, gundi muganiriza. Ono
asalawo n'okugamba nti kakati akawunga katukasiike busiisi tukalye nga tekulimva tukanywere ku caayi naye ng'alina obusobozi obugula enva muganiriza nnyo n'ava mu buganiza n'ayingizaamu n'obukopi nga kigenze ku extreme. Kale nno kyetuva tugamba nti ate tolemesa nnyo. Oli n'ateekawo nti nze omusajja ntwala ateekwa okuba ng'ali mu buwanvu bwa kigero bwe kiti ng'azitowa kilo bwe ziti nga kkala ye eri bweti noga nti gwe ne bwe tukuwa bwebbumba ne tugamba tukatuleeta erangi zonna zoyagala tuzikuteeraawo osobola okulema okusiiga ekifaananyi okusiiga kkala oba okubumba omusajja gwe kennyini gw'oyagala okutwala nga yeeronze nnyo. Nzikiriza nti nzizeemu ekibuuzo kyo toli nnyo ku extreme naye waliwo we weeronda waliwo we weeronda ne weeronda nnyo. Nsaba tugattegatte bino tusobola okufunamu naye ate tekitegeeza kusettlinga for less. We need to balance. Sikkiriza mwannyinaze kugenda na kiriwo kugenda na kizze anti bagamba tetweronda tujja kudiba tuddayo ku kiri nti ate ebbula ly'enva terigenda kunkubisa jjinja ka mukuukulu ndi akanyonyi nga ze sirya bunyi sigenda kusala musota kuba gwe gusaze ngwefaananyiriza ekyennyanja ngukola enva. Naye tubalansinga tubeera flexible tubeera understanding byonna nga tusoose kukola self reflection. Nsaba Mukama akumpeera ekisa nkwagaliza ebisinga mu linnya erya Yesu. Mukama akunkuumire.